Olutambi luno lwakwatibwa mu Novemba 1942 kuleetedde ebyaliwo ku matikkira ga Ssekabaka Muteesa II. Amatikkira gano gagenda okutuuka nga Ssekabaka Edward Muteesa II kyajja aweze emyaka 18. Era nga abantu okuva mu buli nsonda mu nsi yonna bakuŋŋaana okujja okubaawo ng'abajulizi ku matikkira gano. Era nga n'abakulembeze okuva mu gavumenti ey'abafuzi b'amatwale baali basaale nnyo mu mikolo gy'amatikkira gano. Era nga bakulemberwamu yali gavana wa Uganda ebiseera ebyo Charles Dundas. Ojja kulamula mu bagezi ababayizi obwakabaka bwo emirembe egirirwawo emyaka giriyitawo gwe okufuna ku ddembe. Obwakabaka bwo bulitabuka ne buyuuga obuzibu buliba bungi bw'oliba ng'olamula naye ogumiranga ebyo bw'oliba ng'olamula ojja kuwangula obeerewo mu ddembe. Oliba omugezi mu nsi go olw'amagezi go bangi balijja gy'oli okubawa ku magezi go. Walugende kubbula mu jjajjaawo obanga mugezi nga bwe yali mu magezi ge. Ddala gwe mutebi oteebuke ng'ebizibu enkwe ziribaawo oteebuke ng'olamula. Gwe luwangula owangule ng'ebizibu ebijjagawanye owangule ng'olamula. Eddala gwe Muteesa ateesa bulungi ensonga oliteeseza bulungi ensi buli nsonga. Ssekabaka Muteesa II oluvannyuma lw'okukuba ebirayiro bye, Archbishop Stuart yamwambaza engule ey'obwakabaka. Era ng'engule eno yakolebwa mu mwaka gwa 1939 mu Bungereza. Era ng'engule eno yawundibwa n'amayinja ag'omuwendo okwali aga diamond. Kyokka oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakolebwa ku Lubiri mu 1966 engule eyo yabuzibwawo era teyaddamu kulabwako. Buganda we yali eyolekera amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mu 1993, Omudaaki Ren Brass yaweebwa omulimu gw'okukola engule eyeefaananira ddala eya Ssekabaka Muteesa II. Olwo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II asobole okwambala engule efaananira ddala eya kitaawe Ssekabaka Edward Muteesa II. Wabula kino tekyasoboka oluvannyuma lw'abo be baawa omulimu gw'okuwunda engule eyo obutakwata budde. Era bwe batyo baasalawo engule eyo okugitereka mu Diamond Museum mu kibuga Amsterdam. Kale nga gw'agyagala osobola okugendayo n'ogyerabirako. Kipima sonyiwanga kusobya tosibanga ekiruyi ogenderera ng'omuzungu alijja omunyazi kasita sembyayo ddyo nga yewuuyo omunyazi engoma zikuvugire tekusobanga n'emu ekyenkomerero leka nkukwase Katonda. Ssaabasajja Kabaka ssebo bino bibyange bagana ne gw'ozadde akubira engoma nononono zina. Sebe empologoma gwatudde mu Mmengo mukulu nkujjukiza ebyo byaliwo ku micwa giri. Lino eddaama eryajja ly'olina mu lubiriro likwate butalitaggwe tolisuula mu kuluka. Lino eddaama ekitaffe ly'olina ku lupapula bulijjo oba ogenda likube mu nsawo yo. Lino eddaama eririmu ekkubo lya ddembe mw'onooyisa ensi yo kusomose mu mayengo. Leka tujjukanye n'ebikulu ebyafaayo Ssekabaka omugezi jjwa bye yaleka ku lupapula. Kati nkulamira ggwe Muteesa asigaddewo ojja kulamula mu bagezi ababayizi. Obwakabaka bwo emirembe egirirwawo emyaka giriyitawo gwe okufuna ku ddembe.
obwakabaka bw'obulitabuka ne buyuuga obuzibu buliba bungi bw'oliba ng'olamula naye ogumiranga ebyo bw'oliba ng'olamula ojja kuwangula obeerewo mu ddembe oliba omugezi mu nsi go olw'amagezi go bangi balijja gy'oli okubawa ku magezi go. Walugembe kubbula mu jjajjaawo obanga mugezi nga bwe yali mu magezi ge ddala gwe mutebi oteebuke ng'ebizibu enkwe ziribaawo oteebuke ng'olamula gwe luwangula owangule ng'ebizibu ebijjagawanye owangule ng'olamula. Eddala gwe muteesateesa bulungi ensonga oliteeseza bulungi ensi yo buli nsonga. Tokaakasanga ekintu amangu ng'opapiirira malanga akulowooza nga n'olukiiko olumanya omuzungu tomutyanga nnyo ng'opapiirira mutye ng'oli mugumu nga nze bwendi kitaawo abalangira n'abejjijja bawenga ebintu nnyabo jjajjaawo nga tomusuula mukuluka manyanga abantu awamu n'abazaanabu olyoka owangaale olabe ku nnabaasatwe. Teweesiganga amangu omuntu mu mutima gwo malanga kulwawo mwekkanya ekimala. Tobanga mukambwe essa n'ekisanga okipima sonyiwa abakusobya tosibanga ekiruyi ogendereranga omuzungu alijja omunyazi kasita asembyayo jjo nga yewuuyo omunyazi engoma zikuvugire tekusobanga n'emu ekyenkomerero leka nkukwasa Katonda. Ssaabasajja Kabaka Ssebo bino bye byange bagana ne bw'ozadde akubira engoma nononono zino. Ssebo empologoma gwatudde mu Mmengo mukulu nkujjukiza ebyo byaliwo ku micwa giri lino eddaama eryajja lyolina mu lubiriro likwate butalita gwe tolisuula mukuluka lino eddaama ekitaffe lyolina ku lupapula buli gy'oba ogenda likube mu nsawoyo lino eddaama eririmu ekkubo lya ddembe mwonoyisa ensi yokozisomose mu mayengo. Leka twejjukanye n'ebikulu ebyafaayo Ssekabaka omugezi jjwa bye yaleka ku lupapula kati nkulamira ggwe muteesa asigaddewo ojja kulamula mu bagezi abo abayize obwakabaka bwo emirembe egirirwawo emyaka giriyitawo gwe okufuna ku ddembe obwakabaka bw'obulitabuka ne buyuuga obuzibu buliba bungi bw'oliba ng'olamula naye ogumiranga ebyo bw'oliba ng'olamula ojja kuwangula obeerewo mu ddembe oliba omugezi mu nsi go olw'amagezi go bangi balijja gy'oli okubawa ku magezi go. Gwe walugembe kubbula mu jjajjaawo obanga mugezi nga bwe yali mu magezi ge